ono Bamukute Lubona tayina engeri yonna gy'asobola kwewozaako. Omusango gwamukutte dda kubanga bamukwatidde ddala era nga tayina bigambo byonna by'asobola kukozesa bigenda kukakanya busungu bwa mukama we. Tayina kyakwekwasa yadde ekyokulimba kyagenda okubanga alimba mukama we kubanga amwekwatidde Lubona lwennyini mu kikolwa. Wabula n'amugamba n'omugamba ngenda kutwala ku poliisi, ngenda kutwala ku poliisi gwe oli sitaani, ngenda kutwala ku poliisi gye tugenda okubanga tumalira emisango gino. Obutambi wabuti tubusaawo era nabatirawo akatambi akalala ka muganda waffe ge baakwatira mu kikolwa nga bwekiti ne bamukwatira mu kikolwa nga bwekiti nga naye talina ngeri yonna yakwewozaako ne yeebuzaabuza n'ayogera bino n'ayogera biri n'ebyo byonna bye yayogera byagaana okukkakanya obusungu bw'omuwarabu. Eno yezeezi ku nsonga lwaki tubonaabona, lwaki batuttira eno, lwaki tufuna ebizibu ebyenjawulo nti lwa nsonga emitima gyaffe gina nafsi amarati bisohi, tetukuta tuwankawanka ebintu oba katugambe nti tubirabye bukulu oba maddu ge mangi oba kwagala kutuuka ku birungi mu bwangu nga tomaze kutuuyana. Nange simanyi mu katambi kano kennyini mwe muli okuddibwamuuko nga ggwe omukozi munnaffe ono mumuwe ku magezi, wabula komenti yo nayo egenda kutuyambako tuzibula amaaso etusomese bye tubadde tetumanyi etuwabule ate era teekako notuteekamu notuteekamu emitima emirungi. Gwe komenti yo tujja kubanga tugisoma. Yenze Shila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange woba obadde tonaba kusubscribinga, okwate ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Don't forget to give me a thumb up ate era give me a heart olaba nga video zenkola zikunyumira bulungi. Katugendeko mu katambi ka muganda waffe ono tulabe ensobi yaani ku mukama we n'omukozi. Ensobi egenda kuba yaani ate era tubeere nga come out. Take it. Rubbish. Yeah? You are rubbish. You laughing. I will take you now police station. You will go. You will see. You think it's this? You work for it. What is? Why you are stealing someone money? You can give me, my sister. Give you what? Today. Who give you this money? Yeah, can give me. Huh? Can you give me? Eyo nga tuvuddeyo gye tugwiridde ku katambi kaneeno ng'ono agezaako okulabula era baganda baffe abakola mu nnyumba. Muganda waffe ono yakoze ekikolwa eky'obusiru. Nze nsiiba mbannyonnyola ne mbagamba nti omuwarabu ayinza okukubuuza ekibuuzo, sigamba nti ayagala kumanya, sigamba nti oba by'omugamba bigenda munyumira, sigamba nti oba ali interested nnyo mu ggwe, wabula aba ayagala kutandika kulaba wa waatandikira, kumanya engeri gy'agenda okuyisamu, engeri gy'agenda okukwatamu, engeri gy'agenda okubanga akutwalamu, agenda kuweeyinga atya. Y'ensonga lwaki batubuuza ebintu nga bwe biti. Imagine omuwarabu n'akugamba omanyi eddagala erijjamu olubuto, igwe n'omugamba nti ye, wabula ate n'otandika okubanga oli mumenyera, osobola okukozesa kino, kozesa kiri, kozesa kino, kozesa kino, kijjamu olubuto mu wiiki emu, mu wiiki bbiri, n'akubuuza ewammwe muvuga emmotoka nti ye taata wange agina, tulina bizinesi we, tulina bino, tulina biri. Ebyo byonna oba omuwa ntandikwa ate bwagenda okubanga akuyisa mu wano we tubagambira nti bw'osirika togenda kubanga weekosa. Sirikako, tegugenda kuba musango, yogera where necessary. Waliwo engeri gy'osobola okwogeramu naddala nga omuntu oyo akuliko akutadde ku pressure. Oyina engeri gy'osobola okwogeramu naye n'omukakkanya ku ezo expectations zayina towards you oba n'oggyirawo ddala allegations zayina eri ggwe. Tugenda batwalako mu katambi ka muganda waffe ono ng'atunnyonnyola ki ekyatuuse ku mukwano gwe eyalagiridde mukama we engeri gye balina okuggyamu olubuto. Wabula nga nawe woba olabye akatambi kaneeno ogenda kutuwa endowooza yo ku katambi kaneeno. Ono kye yakoze kya magezi kya busiru. Gw'olowooza lwaki mukama we mu bantu bonna yeebuuzizza Kadama engeri gye basobola okuggyamu olubuto. Ky'ogamba nti mukama we waafunira omukozi we yasobolera ofuna omukozi n'amulinnyisa ennyonyi n'amutuusa mu ggwanga lino amukolere, tasobola kubeera na ssente zimutwala mu ddwaliro consultinga ba doctors babuuza engeri gy'asobola okuggyamu olubuto. Nze nabagamba obutambi buneeno bulina baggula birowoozo bwongo na maaso. Katugendeko mu katambi ate era nako tukawulirize tukome. Bannange kambuuzeemu bannange bakadama abakadama sigenda gamba abapya bwenda bakadama ab'e Uganda abajja
kambuuze abamu temuyitako mu training tebasooka babuulirako ebintu ebimu bye tulina okwewalako nga tuli eno bannange mwe tebabasomesaako okwasamayasama mba n'abantu n'omubuulira kino n'omubuulira kiri ebikwatagana n'ebyewammwe nti kibi mwe tebabagambangako nti no bannange wobeera ne bano abantu kola by'olina okukola naye tobwetutula na bikwatagana na nsi yo na famire yo bannange nabadde wano n'abagenyi abawulidde bulungi nnyo nga bali mu kunyumya mwabaddemu abawala balaba mukama bange ndowooza n'emikwano kuba mulimu abamu benadde simanyi nga mulimu omukazi ali mu kunyumiza banne yabadde yakafuna Kadama mupya yamujja Uganda mupya mbu yali ali awo anyumya ono ayogeramu ku luzungu kati ndowooza oli Kadama ndowooza weyawulira nga ono amanyimu oluzungu n'agamba kati kanyumye buli kinne bye sitalina kwogera mbyasamye ndowooza obanga amwegula amunoonyaako mukwano naye bannange omukwano etuba tugunoonya ate mu mbeera ennungi tetwemalaamu ate okutuuka kwereetera bizibu oba kuleetera ne bannaffe abalala abagenda okujja ebizibu nga ono yabadde anyumiza banne ng'abagamba yabadde awo ng'olubuto lumulumaaluma Kadama we ng'ajja ng'amubuuza madamu kyekikuluma amugamba olubuto lunnuma naye simanyi kiki oba ngenda kuzaalayo akaana akalala kirabika nina olubuto olulala nga Kadama amugamba ogenda kuzaala bannange olubuto ogenda kuzaala ng'omanyi omuntu ng'ayongerako ng'amugamba kirungi nga madamu ng'amwekemesa ng'amugamba saagala zaala oba kati nkole ntya mpulira saagala zaala mwana mulala kyeyakoze ng'amugamba oba tuyagala muzaala tikina buzibu mugjeemu naye kale imagine otukuteku extent otandika okunyumya ne mukama weeyo kasasiro bwatyo ate ng'ojja siti okyalina mupya tumumanyi nnyo ntulugjeemu ng'amugamba ndugjeemu ng'amugamba aramu balugjamu batasa simanyi naye balugjamu ng'amugamba nedda n'otagenda mu ddwaliro ngenda kuyigiriza engeri gy'olugjamu ng'amugamba batya ng'amugamba kwata amajaani yabinyumiza wano n'atulika n'aseka banene bagamba astagfirullah ya rabbi bane abadde mbawulira bunyo kubanga ekiyungu kyange kiri wano kumpi n'eddiiro lye baadde batuddemu era ne bwe mbanzize wano nga wendi wano mwene olw'omuwendi nsobola okuba nga mbawulira bulungi nnyo nga boogera n'amugamba kwata amajaani nga mangi oganywe obuto olugenda kukuluma lujja kuvaamu n'amugamba ewammwe mukikola n'agamba wetubanga tetulagala olukola bwetyo oba toyagala kgenda mu ddwaliro okola bwetyo ne luvaamu mukazi yanyumiriza bane n'abagamba kati n'ababuuza kati ono mukolere ki jjukira mupye yakajja bamugambye ne bamugamba mukwata omuzeeyo ku makitabu muzeeyo togenda musobola ne mulowooza biki be balowoozezza bbonga bbo nze munze mu ndowooza yange ngamba bayinza okulowooza nti omwana oyo ayinza obutatya nakwegatta ne bbaawe n'agamba kasita amanyi engeri gy'anajjamu olubuto oba bayinza omulaba ng'omutemu essaawa zino kyemmanyi balina okuba nga bakutte kubo bamuzizayo yafiiriddwa omulimu ng'ate kubanga ekyamuleeta kyali kukola kati wadda ku makitabu agenda kwogerayo biki naye bannange twebeereremu tuyiga ebintu ebimu mulimu embuzi zetusasaana kwasamira mu bano abantu kati otandika otyo simanyi nakumanya kutandika kunyumya na mukama okutandika munyumiza bya mbuto tandika bannange ffe abasigadde abamu mutu kati oyo anaddamu okuwulira nti nalina ekinyegenyege ekyokuleeta Kadama omunauganda anaddamu okwagala omunauganda balowooza ffe gwe kyolina okukola kimu twekuumireko tovaawo eno ye channel yokka kw'osobola okusisinkana updates ez'enjawulo okuli ebinyuma n'ebitanyuma ebisomesa n'ebitasomesa ebintuntu ebyenjawulo byonna trending stories zonna ogenda zisanga kuno gwe kyolina okukola subscribing ekigambo subscribe wekiri kwata ku notification bell ntegeeza kadde akali awo buli video gye nteekayo ekutukeko ate era tuvaako nga tokomentinze comments zammwe za makulu nnyo tuzaagala nnyo kuba nazo ziyina we zitujja ate era ne zivaako we zituteeka kyovulaba tubagamba mu commenting kijja kuba nga kitukolera ngaffe abakola comment wabula ate ne mbasaba ne mbagamba ti video weebe kunyumidde gweteekako ekiggalo likinga bw'oba olayikinze nange kinzizaamu amaanyi ne nfuba okulaba nti noonya content omulala ate era muteekewo
kyabaawo mpaayo ku mutima onnebazeeyo ngambe mwana Adita oli wabbodde ekintu kyokola kyakabi kubanga bangi nnyo abayina data abayina amasimu nga tasobola kuteekayo butambi nga bunene obugendo oyambako banna abalala wabula nga ye alina kyemalira yeemalirako yekka buli kimu ye kasita abeera nga ali bulungi taagala kumanya banne abalala nga katambyako we mukawulidde eno yegenda okuba woningi yange eri mmwe bankuba kyeyo abapya nammwe abakadde omanyi ffe tuludde mu sisitimu tufubye okulaba nti tufuna experiences ez'enjawulo abawarabu tubategeddeko osobola okutegeera ebikolwa byabwe n'embeera zaabwe yadde nga tosobola kulowooza kumanya birowoozo byabwe omuwarabu takubuuza kintu watali nsonga omuwarabu ye muntu ali iga okumanya abaddugavu tubeera batya abaddugavu tweyisa tutya kumanya oli capable okola ekintu kyonna omuntu ng'oyo akugambye nti mugyemu olubuto osobola omulagira eddagala erijjamu olubuto that means kigenda mu drivinga nti ne wonooba weebase ne bbaawe osobola okwejjamu gwe wekka olubuto tagenda kuddamu kukwesiga agenda tandika okutwala ng'omuntu baneeno baccakala nti ono asobola okukola buli kimu newe kuba kuwamba musajja wange asobola newe kuba kwebaka naye asobola kubanga ebyo byonna abitegeera omulagiridde engeri gye bajjamu olubuto that means osobola n'okwebaka ne bbaawe muguleeko ku maaso ate era mbakubiriza mutegeere nnyo abantu baneeno mugezeeko okubategeera ebigendererwa byabwe yenze Sheila Adita, see you in my next video.